Yes, Meg, it was a Meg. We are going to name a young book. Mama Joan, one ma, or Buddha, Joan. You're not going to board. Musanvu ne dakiika 43 Mr. Jimmy Sekabito yazzeemu nankubira essimu nantegeeza nti nno nnyanguwe emmotoka emulinze. Mr. Jimmy Sekabito nenzija nemunona wano ewe natuseewo ssaawa 7 ne dakiika 56 ne tusimbula ne tugenda Masaka mu ttawuni. Twabadde twambuka kundi kutamadda Mr. Sekabito naŋŋamba nti nno nnyanguyeeko amasimu gogo amussa amasimu gogo gwe nagenza otegeera nti yabadde wa taxi abadde alina okumutwala e Kampala. Era Mr. Jimmy Sekabito bwati bwe yalinnya emmotoka n'ayolekera n'agenda e Kampala. Yasimbudde wendi essimu yazzeemu okunkubirwa yankubidde aŋŋamba nga bw'atuuse obulungi ennyo e Kampala. Kati ate mu ssaawa 12:26 essimu ya Mr. Jimmy Sekabito neddamu n'enkubira. Bwe nagenza okulaba nga nagenza okuwulira nga muntu mulala nnyo yalina essimu ye. Ne mubuuza wa Mr. gyali naŋŋamba Mr. yafunye accident era ali Lubaga mu ddwaliro. Era nga ntegeeza nti nnyanguwe ngende nfune engeri gye nkola ki gye muyambamu. Yasembyeko amawulire ag'ekiro ag'essembabule agassa ekikulo ne Lwashande naye zibadde ziwera essaawa 12 essaawa 12 ez'okumakya aga leero kwe kufuna essimu ng'essimu eva waali Jeswa wa disitulikiti y'e Lwengo nga ntegeeza nga bwe waliwo omusawo amukubidde okuva mu ddwaliro e Lubaga nga amutegeeza nti waliwo omuntu gwe baleese
ayitibwa Jimmy Sekabiito. Bamuleese naye ng'embeera yembi. Kakati nkutte essimu nenkuba ku ssimu ya Jimmy Sekabiito okwongera okukakasa. Essimu eyo omusawo yabadde agirina. Naŋŋamba nti kituufu essimu eno nze njirina naye nannyini essimu eno afunye obuzibu ali wano mu ddwaliro. Naye mutegeeze ku bantu be ali mu ddwaliro e Lubaga. Nange kyenkoze ne mugamba nti nze Tomusange Kayinja. Nangamba ye Tomusange Kayinja nkumanyi oli wa mawulire wa CBS. Kankubuulire ekituufu omuntu gwe baleese afudde. Bamuleese afudde. Tulina nti okufa kwa muganda waffe Sekabiito kuliko ebibuuzo bingi era kyogera eri ffenna bannamawulire mu kaseera kano ke tuyingiddemu. Ebibuuzo bingi ebitanaddibwamu ate ng'oluusi biyinza obutaddibwamu. So mu kaseera kano ke tulimu buli munnamawulire musaba ng'omwogezi wa bannamawulire mu bbendobendo lino tubeere beegendereza nnyo buli muntu yenna gwe tuliringa naye tulekewo step kubanga olwaleero mu kaseera kano naddala k'ebyobufuzi tetumanyi ani oli ayinza okuyitibwa. Mulaba embeera tugeze nga district munnaffe gy'adde akolera nga embeera yaayo eri waggulu nnyo naye ekyogera eri ffenna bannamawulire okubeera abeegendereza ekisembayo obuteesiga muntu yenna kwemalayo okulekawo step okulaba nga obulamu bwaffe obulyawo tubusigaza olw'ebibuuzo ebingi bye tulaba mu nfe eno bye tukyebuuza. Sekabiito oyinza okugamba nti ebadde empagi okuzimbiddwa obwegassi bwa bannamawulire mu bbendobendo eno eri e Masaka kubanga ekyo abadde akikolerera nnyo ng'akulaga nti ayagala nnyo okulaba nga bannamawulire mu kitundu kino tubeera bumu tutambulira wamu era bwe tubadde nga tugezaako okulaba nga twezza obujja tusobole okulaba nga tutambulira wamu mu kitiibwa. Oyinza okugamba nti bw'oba obadde omenya bannamawulire abataano abatuyambye okulaba nga ekyo kisoboka. Jimmy Sekabiito abadde ku mwanjo nnyo naye enfaaye ffenna etukubye wala etweraliikiriza era na mu kaseera kano tetunamanya ki kyennyini ekisse muganda waffe ono naye era kyetusaba mulanga gwe tusaba b'ebyokwerinda okulaba nga banoonyereza okulabira ddala nga batuuka ku ntobo y'okutegeerera ddala ki ddala ekivuddeko muganda waffe ono kubanga ava mu bulamu obwensi. Sekabiito ono basemutte kuba bagambye ku luludde ku maliko ku CBS bamututte mu ddwaliro naye abyemba ejjovu kuba naye bantu byake kampa mukama Katonda yannyamba buli aminyezere engulu nga nange naye nfudde naye nga mbyemba ejjovu. Sekabiito sigibye bagamba accident wali accident na kamba semutte Sekabiito era batusa government enoonyereze ku kamera zaayo zirina mu Kampala awo balabe Sekabiito engeri gyafuddemu bamuse batya engeri gyavudde mu paaka agenda mu yali agenda okumutuusa mu ddwaliro ngenze kulwa nsobye kuba nti basemutte. Kitalo nnyo kitalo ddala naye onfaaye katusabe nti Mukama Katonda ajja kuba atulambula obulungi tutegeere muganda waffe avudde atya mu nsi. Tusabe nti gavumenti yaffe y'enyaleemu nnungi mu kunoonyereza ejja kusobola okunoonyereza obulungi tumanye enfaaye gyafuddemu. Bwekuba nkufa kwa Katonda naye tujja kikkiriza bwekuba kufanga si kwekwo. Jimmy Sekabiito abadde tali ku levo yaga nti akolera ssaza lya Ssemba Mawogola oba ssaza ly'e Buddu wabula abadde wa Uganda yonna ng'amawulire gaweereza gakwata ku mitima gy'abantu gayamba abantu bwe biba byankulaakulana nga gatukulaakulanya naye kyannaku nnyo omulembe guno nga Ssaabasajja Kabaka aguddiza abavubuka betubadde tuyinamu essuubi naye ng'ako okunoonyereza kutandise era tuli mu kukolaganiramu n'abasirikale baffe ab'e Kampala muganda waffe ono gye yafiiridde okuzuulira ddala ki ekyaviiriddeko omuntu ono okufa era nga mu kaseera ke kamu ntegeddeko nti balina mu kukola postmortem report eyo nga tusuubira egenda kutuwa ekifaananyi ddala ki ekyaviiriddeko muganda waffe ono okufa.